Weewaawo kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mumpuliriza mujje baliko gyonna gye mutussako engalo kansubire nti buli kimu kitambulira ddala bulungi mbasasirako mmwe abayita mu bizibu by'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero embagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwabafiiriddwako abantu bammwe emyoyo gy'abagenzi Katonda gy'omuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abakaabe enganda ssaako ate n'ab'emikwano Mumbeja Aisha Nasolo gegange mba ntuuse okubeera nga ate mbatuusako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda naye nga ate ebigenda mu maaso kwegamba ebikutte wansi ne waggulu essaawa eno yennyini ate lwe lutalo wakati wa Florence Nampijja owa Aromatic Entertainment sakate ne Hope Shifah owa Surprise entabo yavudde omu ku baana abakola ne Hope Shifah owa Surprise munnange yaddidde omuzannyo gwa Aromatic Entertainment gwe babadde balina okubeera nga bazanya oba gwe bazannye naye before nga tebannaguzanya ogwo omuzannyo gwa Climax omu ku baana abo yagukwata ate bw'atyo n'aguteeka ku YouTube channel ye gwonna nga we guli mu bujjuvu so ekyo kyaba kyankalanyizza nnyo era Florence Nampijja n'avaayo wakati mu programu yeeyo gy'akola ate wali ku BBS Telefina n'avaayo bambi n'ayogera ku nsonga eyo ng'alaga bambi kwegamba yamenyese nnyo ekintu ekyo kyabatabudde nnyo nga bo aba Aromatic Entertainment ate mbu n'ekyasinze okubeera nga kitabulira ddala embeera yengeri omuvubuka ono gye yabazzeemu nga bamukubidde essimu kwegamba bamukubidde essimu ng'era abantu bonna bamukubidde essimu kwegamba bamutegeeze ku ki ate damage kizi gye yagenze mu maaso n'okubeera nga ate akola kubanga yaddidde omuzannyo n'aguteekayo ate omuzannyo abantu gwe babadde bateekeddwa okuba nga bagenda basasulire balabe kati bba ensonga yaabwe nti omuzannyo gwe yagukutte n'aguteekayo kati awo abantu baba tebasobola kukola ki baba tebasobola ate kusasula ssente kugenda kulaba omuzannyo already ate gwe baba bamaze okulaba so bambi bamukubiddeko bamunenyeko ku nsonga eyo wabula ye yabazzeemu mbu kano kazannyo buzannyo so bambi ekintu ekyo kyabanyiizizza nnyo nnyini ddala era butereevu ngenda kuba nkulekerako akatambi ako wansi awo ogende mu maaso n'okubeera nga ate owuliriza Florence Nampijja engeri gye yagenze mu maaso n'okubeera nga ate ayogera ku nsonga eno Hope Shifah wanaaba avuddeyo n'abako byatangaaza ku nsonga eno kuba naye kimutwaliramu butereevu naye nja kuba ate mukuleetera wano eno ngenda kuba nkulekerako akatambi ako ogende mu maaso n'okubeera nga ate okekaanya so nga ate ye Pastor Bujingo ye akyalemedde ddala ku Bobi Wine akyamulemeddeko yinza ogamba ye muntu yekka ali mu ggwanga alina okuvaayo okubeera nga ayogera ku nsonga ezimu olwo ne zikonebwamu stamp yakyali ku nsonga ye nti Bobi Wine aveeyo ayogere sayidi gyagwa ku bisiyaga bannange ngenda kuba naye mukulekerako gene maaso n'okubeera nga ate omuwuliriza comment yo kusaba ogintereko wansi awo mu comment section gwatana subscribing mukwano gwange subscribing ate kakakadde olimu okubeera nga ate missing out updates goodbye for now omwana ono mwana wa Hope Shifah ono nendoza ne Hope Shifah kimukwatiramu tekimukwatiramu oyo si mutabani we yakikoze kale mutabani wa Hope Shifah kye wakoze tokiddangamu si kirungi tosobola kukwata muzannyo gwa banno gwe baategeka bafunemu ssente n'ogurecordinga gonna mulamba n'oguteeka ku YouTube channel yo gw'ogulyemu ssente kimu kyakubiri bw'ogurecordinga lwa mukaaga ng'okimanyi ku Sunday tulina shendala ng'osuubira nti abaagulabye ku YouTube ku lw'omukaaga banajja ne balaba omuzannyo ku Sunday ng'omaze okugubalaga ebiseera ebisinga sometimes tulina okubeeramu n'akoobuntu mu ffe ekyo tosobola kikola nti nkakasa oli mu art oba kale omanye ebintu bya art ebitambula omanye ebintu bya content bwe bitambula tosobola kukwata muzannyo gw'abanno ng'okimanyi nawo bagujjamu ssente kyakubiri nga bakyalinayo n'eshendala nga bayetaaga abantu okujja okubalaba n'obikwata n'obiteeka ku YouTube channel yo amasimu ne gakubira n'otandika obagamba nga obukano bwe kali akazannyo obuzannyo tekabeemazaamu tekatwemazaamu gwe lwaki wakakuta akazannyo obuzannyo mulimba oba olumu bamwagala kujja bantumize n'ekyo kye wakoze kibi tokiddangamu ewalala wonna naye nga bafanzi baffe thank you so much mukama wekyo musinga okwagala kiruma nnyo omuntu okusirika obusirisi ku nsonga y'ebisiyaga abantu basirika sebo ne beebuuza nti obuuza ebisiyaga teeke yange gye yagala okumanya otandise nawe baakugula
eyo diversion yennyini. Omanyi kakati Museveni bato bwapanga nabuzabuza ebibuuzo bingi ansa ntono. Bibuuzo bingi ekibuuzo bakimbuzaako n'eri naawe okireesera obuzebuze tuve ku mulamwa titujja. Ekibuuzo kisigala kiyimiridde ekyo tekivaawo ku bisi yagoyogera ki. Museveni abuzabuza ansa manya ebibuuzo bingi ansa ntono. Ene twagalemu Museveni tugenda mubuuza ebibuuzo bye bingi yamanyi waali maliro byanukula Bobby tukubuuza ekibuuzo eki obagira ebisiyaga oba nedda. Gamba ye oba nedda. Faawo tugende maaso tuddeyo wa Museveni tumubuuza ebibuuzo ebingi atudiverting tulabe. Tulina emyezi egi etteeka eri okubanga liyise buli gw'osinkana mugambe saagala bisiyaga. Wano ku Kanani n'omala osinikirawo amannyo n'ebisiyaga byo bwe sikutaasa abantu bayinza okutta. Ya okitegedde naye twebaza Mukama nti General Yoweri Kaguta Museveni tabyagalira ddala n'ababitandika ye bamumanyi tabyagala. Kakati ate omutabani General Muhoozi Kainerugaba naye yavuddeyo tabyagalira ddala. Bakumanyi nti ate yajubisiza nti ova otya ku bakazi kye yayongeddeko kankireke naye nga yayongeddeko ekintu kirimu kajuyisi yakikolimidde. Muhoozi Kainerugaba yagamba ekisiyaga kibi nnyo n'agamba Bannayuganda abavubuka mu kigaane n'agamba Katonda yakola omusajja n'omukazi naye yatestinze ku bintu bingi tewaliyo kintu ekiringa omukazi. Oyo ye Muhoozi mumukubireko mu ngalo ez'abantu eza Mukama muzikubire waggulu. Ya abavubuka bangi beetaaga okuwulira. Bavubuka bannabwe boogera ki? Mukitegedde wamma.